Ngena mkuje chema njo kwa manzo. Last year was this. Out together? Yeah? This year here we add. Class. Good morning, sir. How are you? We are all right, thank you, sir. Yes, thank you. Yes. Yes. Daddy,
to 6. We're going to senior 1. Okay? Yes. Whatever you are reading, wake up at night. At that 9th hour, reading when you are not respecting and remembering God, things may not be good for you. As you are reading, also remember, always remember. Thank you very much. What an mission means? Anyone here? Does he know what an mission means? Teacher. My target is to become a lawyer. My target is to become an engineer.
Amanya Setimba Isiraeli ndi mutuuze we ku kyalo kino eky'Okkonero era ekyalo kino bwe mba ntandise okwogera ku ssomero lyaffe lino essomero lino lirina abaana bangi wakati w'olukaaga ku 7 naye twesanga nti tulina obuzibu lw'ebizimbe bino bikaddiye nnyo amabaati nga bwemugalaba enkuba bw'etonnya gatonya twegamba abaana ne baba nga tebaseetolinze mu kusoma naye nga kyandibadde kirungi nnyo gavumenti oba omuntu yenna asobola otuyamba essomero lyaffe lino lituuke ku mutindo kuba kati abaana abali wakati mu 6 n'7 kiba kyetaagira ddala ekintu nga kiyambako community abaana basobole okusoma obulungi nga tebalinaamu bintu byonna byebatataganya nga nkuba nga bwe beetonye embuyaga bwe baguzi ate n'ekirala twetaaga abasomesa basobole okusomesa abaana baffe wano babeere nga bafuna standard etegereko obulungi bw'otunulira ku teachers quota abasomesa nabo basula bubi abasomesa abasinga obungi bava wabweru nekitataaganyaamu embeera y'okusoma ku saidi y'abaana abasomesa bajja leeti lwakuba tebalina gye basobola kusula okitegeera ate ani Abuna Sendagire ndi muzaale wa mu kitundu kyalo bakiyitaani ekyalo bakita Kiwumu essomero lino lya Kiwumu Primary School limaze emyaka nga bwe muli emyaka nga 10+. Lisomeddwamu abantu bangi abakulu n'essomero lino teririna buyambi. Essomero lino engeri gye libaddewo abantu bonna abajjawo beeyagaliza nga bwe bakola ki ne tusaba bazira kisa essomero nga bwe muliraba essomero baliteekemu ku maanyi sobole okuzimbibwa kubanga n'ebizimbe yegeyege ebikola ki kati nga ffe tulaba nga bannakyalo kamu tulina amaanyi gasobola kuzimba ssomero so tusaba gavumenti kereeta konna etuyambe tuwe sobole okukola okukulaakulanya abaana abali wano kubanga esente okukola amasomero ga private tetuzirina tusaba essomero lino nga biri UP. Kati n'ekizibu ekirala kye tulina wano kizibu mu baana bangi wakati w'olukaaga ku 7 naye abaana bano batuula bubi tetulina bye tusobola kutuulako abaana tebasobola kutuulako ebintu bitono abamu basuula ku bulooka twegamba n'omwana n'afuna obuzibu tasobola kuwandika ng'atudde ku bulooka era tusaba abakulembeze bonna mu biti ebyenjawulo babasobola otuyamba batuweeyo ku bitebe abaana basobole okutuulako basobole okuwandiika kiba kizibu nnyo omwana okutuula wansi ku bulooka awandiike oyo mwana aba tajja kuyiga kuwandika bulungi kuba okutuula kwennyini kuba kumubuzaabuza mu kusoma kwe so tusaba mutuyambe ku kyo abantu bonna si kirungi taata kitya nti abaana bagenda kubeera ku ntebe twatulangako babiri naye kati betulako ndooza n'abaana bibeere binyirivu ebizimbe byetaaga taata kyo ekirala n'entebe z'abaana osomesa naye wasomera kuno somerako wano kirasi ki naviira ddala kukuwano piwano amanya gogwani nze nakayiza Joyce enti etuyambe etuddukirireko kwebyo ebizimbe nga bwobiraba mu mbeera bwe birimu yasinga gavumenti yamusentu gyebaza ekuze naye eyambeko ku mbeera nga bwogiraba singa gavumenti eno ekyo ekizimbe nga bwokiraba abazadde bakoze mu mbeera yonna naye okugjako amabaati n'obugalaba agali waggulu okala kutereezaamu nti abazadde bakola emyaka gyadda naye naffe situli bubi tukolayo wano mu gavumenti naye twetagayo ku bizimbe bipya ngera bamutulaba so mu mbeera gye tuli mu population ani Ntebi Festo Primary 7. kiki mbeera Enkuba eyitamu kale empewo ebeera ey'amaanyi kitukanga tuba tuloza essaawa yonna ekizimbe ekigwa kugamba tubeera mu bweraliikirivu tuba kale tetuteredde naye baba basomesa obwongo bwaffe tebubeera wamu lwaki
anti lwa nsonga tuba tulowooza essaawa yonna ekizimbe kigwa. Enkuba wetonnya mubeera muti? Kuba wetonnya abamu bavaayo ne beenyigako eno gyetatuuka nga w'obimanyi era beenyigako sayidi z'eno. tuba tetulina ntebe naye bazituwadde, n'ekirala tetulina mmere bulungi, abaana tebalina yunifoomu ne sitokisi n'engatto. Ekirala twagala batuzimbire obutooyi, kuba weetonnya tuba bubi kubanga essomero si ddungi bulungi, amabaati gakaddiye. N'ekirala tooyi ezo abasomesa tukozesa zeezimu, twetaaga abasomesa ne baba nga balina ezaabwe n'ezaffe abaana, tetulina bulungi ttooyi. Ekirala entuula tubadde nga twenyiga naye batwetedde ku ntebe ajja kuba bulungi. Yes, kati ekizimbe kino twetaaga kwongera okusaba ekizimbe kino kyongereko eri emmanga kino kiveewo, naye nga bwe tukyalina kino tukyakola okusoboka okulaba nga essomero lino tuliragayo bakama baffe aba gavumenti balirabe nti nalyo gyebiri, lireme okutta abantu nga tulinga abataliiwo. Era kyova olaba tufuba nnyo okulaba batuyita abakulu bano batujjukire batuwa ekizimbe ekipya nga bwe bakoledde amasomero amalala mu bitundu ebirala, naffe ne batujjukire fune bulooka empya eyongereko ne wali emabega eneeveewo. Naye ekiseera kino tukyagikozesa naye ng'ekooye kyekiseera ekooye. Ekizimbe olowooza kyazimbibwa mwaka ki? Ekizimbe kino kyazimbibwa twawulirako Reverend Yona aliwo, Reverend Moses Kafuma ng'atugamba ebizimbe bino bya mwaka gwa 1903 ebizimbe bino byabeererawo. Naye ebizimbe bino babizimba bulungi era byalinga bigumu, naye ebirudde nga tebiddaabirizibwa ate emabega eri babadde batuwa abakulu b'essomero nga tebafaayo. Naye omukulu ono Kiwanuka Mwami Kiwanuka John, omukulu w'essomero omupya yakamala emyezi 2, atulaze nti ayinza okukola improvement ku ssomero ddungi, ssomero lirabika bulungi, abaana balina empisa, liragira ddala nti liri ku kitebe kya nze Nyika Ronald Samuel Kiragala, nga nze ssentebe wa Plan and Development ku busumba buno obw'Ekiwumo, nga essomero lino litudde ku kitebe ky'obusumba bw'Ekiwumo. Tugezaako okulaba nga tulifunira embeera ennungi ku ntuula y'abaana, ku ndabika yalyo ne ku nsoma y'abaana. Abaana baffe babadde batuula bubi nnyo, ebibiina birimu byetaaga sementi, obutebe abaana batuula ku bulooka, abaana yunifoomu za munyoto, engatto, abazadde tubenkalejibwa okuwulira ku baana ku bugatto. Naye nga bwe tutereeza ebyensoma tusooke tutereeze n'ebyentuula y'abaana basobole okuba nga omwana bw'aba asoma asobola okubaako watudde n'awandiika. Tufuba okulaba nga tukwatagana ne ba MP b'ekitundu tumwebaza okulaba nga asobodde olwaleero okutuwa desiki z'abaana kwe batudde, ate nga n'emabega eri abadde ajja atuwa ku bitabo era tusuubiza okulaba. Nze Kiwanuka John, mukulu w'essomero Kiwumusiyu Primary School, nga nakaleetebwa wano najja wano mu April this year abampadde transfer. Naye one of the challenges mu ssomero lino naddala ekizimbe kino, ssomero gavumenti eriwangayo kizimbe. Nsaba gavumenti eyambe essomero lino wamu ne local government ya district batuweeyo ekizimbe ku ssomero lino. Kizimbe kikadde nnyo, ne latrini nebaza Gombalala tuwaayo ku latrini, naye nga n'abazadde balina latrini gye bazimba. N'entebe tezimala, nebaza Honorable eri MP mukulu Mulima Mayuni Kiwanuka asobodde otuwaayo ku ntebe olwaleero. N'ebirala n'abasomesa tebamala. Nsaba district eyongera okupostingawo abasomesa kuba enamba y'abaana bangi mu ssomero lino, abaana balinga 627. Sebo bye bisinga obukulu biri challenginga mpozi n'ekisaawe
ekisaawe nakyo bakigrading omukuba atuyambye atuwadde bulldoza etandise okusala ekisaawe ssebo mulimu nga bulugula nga bw'olambudde classrooms bw'ozirabye tetulina enough seats essomero lirina ekizibu kya desks nebaza gombolola yatuwaddeyo ko desk 12 naye nga enamba y'abaana ekyali nnene nnyo nga bwe nkugambye bali mu 6 plus desk tezimala era abasinga tebalinayo batuula nsaba ssebo twongerweyo ku desk neyanziza nnyo ssebo Tulare zino zitali mpandiikeko kyeka ziri entebe nga 30. Osobola okulinyira kati zino mu wiiki 2 zirawo But the person who needs to make money now is the what? So you can also make it. That shows that anyone feels one can feel it. So kusomooza kwa maanyi okuli mu masomero gaffe gano. Olwayo ndi wano Kirumu n'oluka guno ogw'Entonto Namasumbi mu ggombolola eno ey'Ekyampisi. Si wala nnyo n'okuva e Kampala. Twawukanira awo ne Wakiso wano tuli Mukono. Era tuli kilomita 22 okuva e Kampala wano we tuli. Naye embeera y'essomero namwe mugirabye. Ate lino nyinza okugamba nti bali yaddeko naye okusoomooza nakwo weekuli ne mu masomero amalala abaana baffe batuula wansi batuula ku mabulooka eyandibadde akula nga awandiika bulungi omukono ne gukyama lwakuba talina wakuwandiikira beefuutiika classroom ogirabye yeetaaga okuddaabiriza era ffe twagiyingiramu ne tugikuba ebiraka toilet ya gavumenti yaggwako ebyo twamaze kubateekako kazito okugizimba eri wali ffe tuli mu kugizimba buli wamu mutuufu essomero lino lirina abaana abatakka wansi wa 6 naye nga bw'otunuulira bwe basoma beetaaga okuyambibwako wano nawali ng'oggyeko nti ebisoomoozo gye biri n'ewalala nekyo ekiseera minisitule y'ebyenjigiriza ekitongole ky'ebyenjigiriza kizuukuke kiyambe abaana baffe bano okulaba nga basobola okusoma obulungi kubanga ye new generation era gy'emisingi gyaffe egy'enkya gy'emiti gyaffe egy'enkya era okumu ku kusoomooza kwe tulina era nga bwe mulabye kati waliwo toilet emu gavumenti gye yataddewo abaana bagenda awo abawala bagenda awo abasomesa abakyala bagenda awo abasomesa abasajja bagenda awo abagenyi bagenda awo kyakusomooza kw'amaanyi tugamba kiki ekyatuuka mu ggwanga muno nange kinnema okutegeera tetumanyi naye twetaaga obuyambi ekikwatako bonna abagabi b'obuyambi gavumenti naddala please take up your responsibility emisolo tugisasula n'emisolo tetugiraba mu masomero 30 zetubawadde kugezaako kuimprovinga ku ntuula y'abaana baffe era nga tebakyatuula wansi ku ttaka nange mu busobozi bwange kyentandise nakyo oba kyensobodde okukolera abaana bana mu ssomero lino however at the same time okirabye nti ne toilet abadde tebagirina disitulikiti okutuuka ogizimbawo just recently ng'abaana tebakyalina we bagenda kyova olaba osanzeewo eri eyaffe gye tubadde tuzimbawo okuyamba essomero lino then n'ensonga y'ekisaawe abaana balina okuba nga bazannya in co-curricular activities nga tekiriiwo era nakyo tutukutte olutalo lw'amaanyi okulaba nga ekisaawe kiteekebwawo ku ssomero lino n'ebirala